Basafama Radio Buganda. Abana. Mugabe mtya? Twesibe biki? Twesibe tufungize. Leno mbadde ngamba tweyongeko n'eyokusatu n'eyokuna. Neki? N'eyokuna tulabe nga tulwanirira obuki? Nga tulwanirira obuwangwa bwaffe. Obuwangwa twetaaga obukola ki? Obuwanirira. Singa obuwangwa bunaasaana ffenna tuba tukoze ki? Tusanyeewo. Obuwangwa lye ggwanga. Obuwangwa kye ki? Lye ggwanga. Kale erinnya nze Sega Elias, ndile producer wange Muleme Julius, ndine ekiyengo n'abalala bangi mugenda okulaba awo. Olunaku olwali tuli mu programu ni bakisa batya? Ekyoto. Program ki? Ekyoto. Program ki? Ekyoto. Banne tusanyusa okubala. Nabe tusanyusa okubasanga. Bano we wasa basajja kabaka. Bujo manyiwo. Yesebo. Mulaba wanyirira. Yesebo. Tulinga baliwa muluzi. Tulinga baliwa. Mugulu. Tulinga bali mugulu. Yesebo. Tukikubire ngaliza. Ekiba nduli muggulu. Ani ali atuseko mu kunala bulifala. Kale tweyanzege programu ekyoto tubeera wano nga tuyiga nga tukumamu nga tusensaamu tuyige empisa obuwangwa naki n'ennono. Obuwangwa n'ennono. Njagala kumanya mwe baani? Joy Junior School. Joy Junior School. Lisangibwa wa? Lisangibwa Ebuloba Nabukalu Kumitiana Road Muwakiso District. Okay. Njagala kumanya ani abalese wano, ani abakulembeddemu? Nze Namuleme Siema. Head girl wa Joy Junior School. Erisangibwa Ebuloba Nabukalu Kumitiana Road Muwakiso District. Kye balese wano mama? Kulembedde mbato bannange tujje tusese mu kyoto. Mujje musese mu kyoto. Ekyoto kye ki? Ekyoto ly'ebbanguliro bajjajjaffe mwe baatuyisanga ffe abaana okutugunjula. Njagala kumanya gwogambe gwani? Nze Namuleme Siema. Weddira ki? Neddira Mboga Akabbiro Ndeerwe. Jjajja wa Kasolyani jjajjaawo. Ye kiwutta kyasooka Kayira Gaajule atudde mu Gulusinga. Akaga obugalo bw'amaanyi ennyo. Obugalo bw'amaanyi tweyanziza. Pozi Hedigalo akola ki? Hedigalo yakola ki? Yakola ki? Kusomero. Nyamba ku baana ku ssomero. Oyamba ku baana ku ssomero? Yes. Mbadde mayibe balira n'amatwe eminene. N'emitwe. Kale tuyanzike mukwano muzzukulu wa Kayira kiwutta kyasooka Kayira Gaajule jjajja. Njagala kakati mu kyoto wano tubala ebintu bingi bye tukola. Bitukola ki? Byetukola. Tubeera ne kye tuyita omubala gw'ekyoto. Omubala gwaki? Gw'ekyoto. Omubala gw'ekyoto gugamba gutya? Obuwangwa bwange mwe naayita fuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Obuwangwa wange mwe naayita nfuuke omwana akola ki? Eyeegombesa Ntuuke ku buki? ku buwanguzi. Bwe tunaabeera n'obuwangwa bwaffe, empisa, obuwangwa, ennono, obuntu bulamu n'ebirala tujja kutuuka ku ki? Ku buwanguzi. Ne bw'onoosoma n'otuukawo n'oyogera oluzungu paka mu ggulu nga tolina mpisa, towadde buwangwa kitiibwa, toyinza kukola ki? Kutuuka ku Toyinza kutuuka ku buwanguzi. buwanguzi. Kakati mu buwangwa bwaffe wano mu kyoto wano tubeera ne kye tuyita okulamya. Okola ki? Okulamya Okusobola okutegeera obuvo n'obuddo. Obuvuna ki? n'obuddo. Bwe tutambula tumanye ensibuko yaffe. Kakati njagala kumanya ani agenda otulamizaamu? Ani agenda otulamizaamu? Sebo? Gwani sebo?
Zaka bana Misaili. Yesebo. Ndi mutabani wa Muyimba Misaili. Atudde masana fucha Dondo. Ndi muzukulu wa Nsumba James. Atudde Bukoma Nsimbi mu Buddu. Ndi muzukulu wa Elisa Ntabazi. Atudde Bukoma Nsimbi mu Buddu. Yesebo. Nava mu Luniro na Wandiji. Mu mutuba gwa Elisa, mu mutuba gwa Nsale. Mu mutuba musigali ya Mbogga. Ndi musajja Muganda neddira Mpindi. Akabbiro Kiyindiru. Omubala gwaffe guvuga. Sambe gotto. Kabaka bw'asamba. Ne Kamyuka asamba lije. Mbadde nga leeta. Nsumba n'aganywa. Muttu mulimu ki? Mulimu Ggobe. Nava mu kasole ka jjajjange. Mazige Muyenje. Mu Busiro. Yesebo. Omukadde Anzala Yesime Fortunate. Yeddira nte. Muzzukulu wa Katongole Mugatte Mulema. Yesebo. Sebo. Wanjise. Bw'atyo bwe ntambudde. Sebo neyanze muzukulu wa Mazige. Muzukulu wali? Muzukulu wa jjajja Mazige. Muyenje muki? Mu Busiro. Buyenje mu Busiro. Bane twetaaga okumanya ebika byaffe. Twetaaga okumanya ki? Ebika byaffe. Eggwanga lyaffe lireme kusaana. Buli omu ategeere ensibuko ye. Buli omu ategeere ki? Ensibuko ye. Tweyanze. Kaakati wano tugenda kye bayita engero ensonge. Engero ki? Ensonge. Engero ensonge. Ani amanyi engero ensonge atuwe nyabo. Jangu wano mpola. Amanya agange. Ze Namdu Asnat. Nyabo. Neddira Ntima Akabbiro ka Mukuukulu. Akwata empola atuuka wala. Nawe leva atuuka ku kibuga. Olugero lutegeeza. Ekintu ky'onyiikirira okukola. N'ekiba kizibu kitya. Olwadda kino kiwangula. Tweyanze mukubire engalo. Ani omulala tuwayo olugero lusonge. Sebo. Yanziza. Sebo. Yenze Luyinda Ishamu. Neddira Ntima Akabbiro ka Mukuukulu. Yesebo. Agali ewamu ge galuma ennyama. Owamalibwa akino owengereka. Olugero lutegeeza abantu abeegatta okukolera awamu basobola okuwangula ekizibu ekiramya omuntu akola omu. Twegattira wamu tuwangula ekizibu ekino. Yanze. Tuyina olugero lulala oba tetuyina? Temuyina olugero lulala? Nze mbaweeyo olugero. Yesebo. Tokiyanga ngonge ento. Ani alumanyi? Waje mulumanyi? Nedda Sebo. Tokiyanga ngonge ento. Munange oyinza ojjambala ku olugoye. Kitegeeza ki? Nti tonyomanga omuki? Tonyomanga omuntu ne bwaba mwana mutongo ono. Mubeera ku ssomero eyo ne munyoma bannammwe buno bwana obuto buno bubbebi. Otegedde n'okanyooga okasakalidde ebyokulya byako n'oyagala obikaggyeko. Ne weerabira nti akaana ako nnaku lw'enkya mugenda kumala okusoma ng'ekakamaneja ka kampani emu. Otegedde? Akaana ako tekajja kukuwa mulimu ng'okanyomanyoma. So tokiyanga ngonge ento osobola okukola ki? Kati tulina okufuba okulaba ng'abaana bano abato nabo tubayamba. Tubakola ki? Tubayamba. Tubawa amaanyi n'ebirala. Kale tweyanzeke. Kakati mu kyoto wano tuyibeera ne kye tuyita olufumo. Oluki? Olufumo. Ani agenda tufumira mbannange? Aloge. Mama wakasimanyi akalungi. Simanyi kano kazungu. Oba kakyotala. Mama. Gwani? Nze Nasolo Nudiat. Enyabo. Ndi Mbejja. Oli mu Mbejja. Mbamulira Ssekabaka. Ssekabaka ani? Katerege Buterega ow'ekumi. Abalungi bentambudde nabo. Owaffe ow'omukwano. Bannange ngenda bageera olugero. Nga twesiimye. Awo lwatuuka. Oluganda ng'otulabira. Edda ennyo. Wangoye yali kabaka w'ebisolo byonna. Kyokka Wangoyo nga mukambwe okuyitirira. Yakijjanyanga bawansolo buli kiseera bagende bamuleeterenga obusolo obulala obw'okulya. Bwe bakwatanga akasolo bakatwalanga bulambalamba eri Wango. Wango n'alya, bwe yabiginanga n'alyoka abiwaako nabyo. Olwo nno n'alyoka abifuga mu bukambwe obutagambika. Lumu ne bigamba nti oba Wangoyo tulimukolera ky'okumuwona. Ekimu ne kiddamu ne kigamba nti asaana kufa. Ebisolo byonna ne bigenda mu nsiko eyo ne bikolayo olukiiko ne bigamba nti
tusaana okutta Wangoya atumazeeko emirembe twagala naffe tweyigire ng'obusolo twerirenga nga tewali atukwata ku mukono naye naanaamututtira awo nno waaliwo akasiriikiriro n'okutunuuliganako luvannyuma Wakayima akasiriikiriro yakajjawo naye Simba ng'agamba nti nze Wango neetegese okumumiza omusu Bawansolo bonna kyeva babagamba nti Wakayima asaaga Wakayima kyava addamu n'abagamba nti temumpulidde nze Wango mmaliridde okumumiza omukka omusu Bawansolo kyeva bagamba Wakayima nti gwe komala omutta ojja kudda mu kifo kye ofuuke kabaka waffe naye bonna ab'olidde obwakabaka obwo tojja tufuga nga Wango bw'abadde ko Wakayima nti kaale olunaku olwaddirira nga Wango ayita lukiiko lwe yatuuza ng'agamba Bawansolo bonna nti njagala mugende munjiggire ensolo mundeetere endyeko njagala kulya ku Walugabi si nsolo ndala yonna muwulidde tuwulidde tiyese otuwulidde Bawansolo ne bagenda ne baleeta Walugabi Wango n'alya n'abwegeera yali akyabwebwena Wakayima n'alyoka agamba Wango nti ssebo kabaka waffe ku luzzi eyo emmanga eriyo Wango omulala akufaanana twewuunyizza nnyo naye tewandiyagadde genda kumulaba akufaananira ddala Wango ng'alagira Wakayima amutwale ku luzzi alabe Wango oyo kali bujoozi gwe boogerako Wakayima yasitukirayo ng'atwala Wango ku luzzi olwatuukayo Wakayima ng'agamba Wango nti yimirira awo otunule wansi mu luzzi ogenda kumulaba ne Wango bwabwe kye yakola ng'alaba kifaananyi kye mu mazzi ng'alowooza ti ddala Wango oyo mulala Wango obw'ekitalo ng'abuuka bwefuke bwe yabuuka mu mazzi yasaanawo busaanyi Wakayima ng'afuuka kabaka Bawansolo nga bajaganya nga bayisa bivulu lw'omuzira waabwe Namige bw'obeera gwe awo nno nga nkulabira amagezi ga Wakayima webale mumbejja webale gwakagero mwebasanga webale mumbejja webale gwakagero mwebasanga webale mumbejja webale gwakagero mwebasanga tweyanziza omumbejja Nassolo mumbejja ni Nassolo okuva mu Ssekabaka Kateregga 14 webale nnyo olugero lwaffe nsaba mukumanya olugero baluyitaani Wakayima afuga ki kabaka w'ebisolo ani afunyemu amakulu kyagali mu lufumo olwo nyawo jangwe nze Namdi Asnat amakulu genfunyemu olwo olugero obukambwe tebukola tegera bulungi mukambwe wali abannammwe naddala mwe behedigaalo ba prefect mmwe n'okambwala n'ofuuka ekizibu okyengedde bulungi wama tebakambwala nakambwala nnyo kumba obukambwe tebukola ki ebintu ebimu byetaaga okuteesa netutambula n'okuteesa ani azifunyemu sebo jangu tuwulire wano ofunyemu ki nze Luyinda Isha ofunyemu ki funyemu okulowooza amangu ekiddako kale tweyanzege ate omulala sebo tuwulire kiki ofunyemu ki makulu ago nze Kabanda Misayiri nfunyemu okutema empenda okutema empenda ku kizibu kiba kikoze ki ekiba kizeewo mutegera bulungi tetulina mmere waka tuyisaze tutya amagezi okufuna ki ekyokulya tulye kuba tunasiba njala tweyaziza n'olugero lwaffe mpozi twagambe balako kyetugamba kutya obuwangwa bwange bwe naayita fuuka omwana eyeegombesa tuke ku buwanguzi yes oli kukinana munana kuzezi munana kya Basafa Radio Uganda abaana betulina bolunaku lwalira basesa beba Joy Junior School okuva ku kyalo Nabukalu Buloba ku Mityana district wali muki Mityana Road mbadde nomanyi muva Mityana mwakiso district kale tweyanzeke kakati nsaba kumanya tugende ku kye tuyita ki kye tugendako ebisoko ebisoko anyampayo ku bisoko bande banyi ebisoko nyawo ani ebisoko jangu wano waji jangu ebisoko ani atuwa ekisoko nze Namdi Asnat okutema empenda kitegeeza ki okusala amagezi nyawo
Nze Aijuka Tracy. Neddira nte akabbiro ŋŋaali. Okweyira amanzaali. Okweyira amanzaali kitegeeza ki? Kulya masala. Kulya masala. Na? Nze Namjuzi Vanta. Enyawo. Okuwunya ku gwa ddyo. Kitegeeza kulya. Kitegeeza okulya. Tweyanzeege. Kakati njagala kumanya ebisoko nange bawe isoko. Yes. Okukuyisaako ogw'embuya, ow'embuya. Okuyisaako embuya kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Wamma, kitegeeza ki? Kuba kibooko. Kola ki? Jangu wano otubuulira. Nze Namjuzi Vanta. Kitegeeza kuba kibooko. Kitegeeza oba kuba ki? Kibooko. Kitegeeza omukyalo omukubira engalo. Kale, kaka tugere ku kitontome. Ekiki? Ekitontome. Ekitontome mutuweeyo tutontome ki? Tutontomemu. Tugere maaso. Ekitontome? Omukwano gwa leero byafuna. Ate zirina ssente gw'olabye. Nyigira amasajja nnyo g'okola. Baagala teredde era byafuna. Bw'omugulira benzi eryo ssanyu. Olubiri n'akyusa eryo ssanyu. Okwambala ate n'atonya eryo ssanyu. Omukwano gwa leero byafuna. Kyekyo? Okuwasa kwa leero kweraga. Taata bamuwa benzi na pipa. Mama bamuwa tiketi ya nyonyi. Omuba bamuwa kyapa nakaga. Leta zisoka seeti birabo. Ne friji ne sola birabo. Telefayine zize birabo. Mbagaza na mukanga birabo. Baja kinyumu nnyo nezo nusu. Bambala zitonya nno basebo. Atazirina sendi golabye. Atazirina sente byamuke. Okuzaalira omwana ezo nusu. Kyapa kiba ku meeza byakalu. Nyumba ng'ogitadde wali ku bbali. Wakuzaalira kololo mu nusu. Kati anakubuzaako ezo nusu. Twagiza amasafe wano nno ssebo. Endongole zisindogoma nno ssebo. Atazirina sente gw'olabye. Nyigira ngole nnyo nno gwe ssebo. Baagala teredde wamu abakazi. Batana stress oyo nno ssebo. Omukwano gwa leero gwa nusu. Tweyanze kimukubire mu ngalo. Abaana ba George Junior School. Kakati njagala omukwano gufuuse gwaki? Gwa nusu. Naye mwete mukulu omukwano gw'ennusu. Yes. Kusomereyo saagala muntu abeerawo nga munna amala kuwa kyakulya n'olyoka obeera mukwano gwe. Otegedde? Yes. Tulina okubeera nga tuba ba mukwano kubanga omukwano si gwakugula. Katonda yakuwa omukwano nga gwa butonde. Si bwe kuli? Yes. Era ne mukwano gwo munno batalina kyakuwadde ekindaazi oba takuwadde ki bubeera ki? Mukwano gwe. Oyo akubulidde ebintu ebituufu, akubulidde ebintu ebinyuma, akubulidde ebintu ebikuzimba yaba abeera ki? Mukwano Yaba abeera mukwano gw'omulungi awuliriza oli ku 88.8 Kyambasa Fama Radio Uganda abavubuka ba George Junior School nga tuli mu program Ekyoto. Program ki? Ekyoto. Program Ekyoto tugende ku bikocho. Koi. Koi. Nya. Ali atwa kisoko. Omanye ekikocho. Ali ekikocho zamu. Ndagira? Ndagiri ya ruwa. Ogendawo. Jangu ndagire, jangu wado otuwuze kibina mwoli. Nze Ndagire Myrat Hassan. Neddira mutima omuyanja akabbiro mawowo. Oli mu kyakumeka? I am in primary 2 class. Ngamba mu Luganda. Ndi mu kibiina kyakubiri. Oli mu kibiina kyakubiri tweyanziza. Tuwe ekikocho. Nina ennyumba nnene naye nsulamu Kasonda. Mulundi londa golonze. Oluzani. Siema. Odindo Siema gyatulire. Yogera wali? Nze Namuleme Siema. Kitegeeza akajonjo mu liiso. Akajonjo mu liiso toyanze ge. Kakati ekikocho ekirala. Ali atuwa ekikocho ekirala. Ani? Sebo. Nze Mulu Ivan. Sebo. Neddira Mamba akabbiro muguya. Kutte omubbi naye asoseyo ku poliisi. Omubbi bamukutte naye amusosa ku poliisi ate ageze kwewa wabya. Kabanda Michel. Sebo. Kabanda Misaili. Fene. Endibota ya Fene. Ani atuwayo? Ani omulala. Aijuka gotuwa. Erinyalyo lina bwe lijukiza bamuyitanga Kaijuka. Nze Aijuka Tracy. Nyina mukyala wange bw'agenda tadda. Nnyo lunda. Namjuzi Vanita. Kitegeeza kikoola. Ekikoola. Bwe kikola tekidda. Kale tweyanzege. Kakati mawe ekikocho. Mawe ekikocho nange? Yes, sebo. Agenda tayambadde naye akumawa yambadde. Wangi? Agenda tayambadde naye akumawa akoze ki?
ayambadde. Kibalemye. Waji? Nze namujuzi Vanta. Omusezi. Omusezi. Kibalemye. Mumpe ekyalo. Ndagire. Nze ndagire Mayira Kyasana. Omubbi. Omubbi abali we. Kale Nasolo. Nze Nasolo Nulyati. Ekidomola. Ekidomola tekyambala. Ngabo nno. Ekidomola kyambadde ku ngoye. Kale mumpe ekyalo bakibalemye. Mumpe ekyalo. Temumpadde ekyalo. Mumpe ekyalo mpadde ekyawo. Waji? Mumpadde buloba. Ebuloba waliwo ebyokulyawo. Kale bwembeera ebuloba mweyo ng'abakulembeze baako tebamanyi nange sibamanyi nembeera n'omuntu wange ng'agenda bwereere naye adde ayambadde. Omuntu oyo kyekinyeebwa. Ekinyeebwa tukisiga nga kyeri. Kigenda okudda nga kiri mu kiki? Yes. Kayaza tuyaze kakati tugende ku sirikiddira. Ani yali yakozeko ku muze ne kumuleetera emitawaana ekeeyo nga takyasobola kuguddira. Wamma ndagire. Jangu otubuleko wano. Ndagire. Nze ndagire Mayira Kyasana. Sekiriddira. Kyotaliddira. Kyotaliddira. Gweke. Ndagire kyotaliddira ki? Sirikiddira okufuka ku buliri. Mama yafulumya bweru nga waliyo omusezi okuva olwo sirikiddira. Ekitegeeza naffe abafuka ku buliri tubatwale nga waliyo omusezi bweru. Sirikiddira ani omulala? Nyawo sebo. Nze Kabanda Misaidi. Sirikiddira. Taata yangamba tugende tukole ffenna. Neŋŋaana. Ne mugamba sigenda kukola. Tamo yaddako n'agaana okusasula school fees n'okumpa ne pocket money. Kuva olwo sirikiddira ogaana okukola. Olaba kyali kirungi nnyo ogaana okukola balyoka ne babikuma. Kale soyaza teyazeke. Ani omulala? Namujuzi? Yali namujuzi? Nze namujuzi Vanta. Ekintu kyesiriddira. Nagenda musawo ya maama. Enyabo. Nenzigyamu ssente ngende nguleddeyo ku Mutembeeyi. Omutembeeyi yali mukwano gwa maama wange. Kati nengenda ne mugulako ddole. Nze nengenda ne nzannya. Omutembeeyi n'agamba maama wange nti namuguzeeko ddole. Bwe nakomawo ewaka maama n'ambuuza ddole ogiggyewa. Ne mugamba ddole mukwano gwange yagimpadde. N'abuuza Omutembeeyi eyamugambye nti nno namuguzeeko ddole. N'amubuuza amono yakuguzeeko ddole. Omutembeeyi n'agamba ye. Maama n'ambuuza wamuguzeeko ddole ne mugamba iye. Maama n'ankuba kibooko mulimba n'okubba ssente ze. Okuva olwo sirikiddira. Muwulira emize egyo? Bane si mirungi. Si miki? Si mirungi. Emize tugikomye oli yabba ssente za mami n'agula tudoli. Tukwata mu nsawo ya maama nga takoze ki? Nga takuwadde. Munnaffe ndagira afuka ku buliri. Wakomawo kufuka ku buliri tafuka. Ono yagaana kukola. Olaba baako ekimozo ky'obutakusasulira fees. Kale tuwemize egyo tugikole ki? Tugireke tugyesonyiwe. Kakati tugenda mu omuto omulungi. Omuto omulungi? Nasolo. Omuto omulungi akola atya? Nze Nasolo Nulyati. Omuto omulungi tabba. Omuto omulungi tabba. Nyawo. Nze Namutebi Hanifa neddira Mamba akabbira omuguya. Omuto omulungi agondera abantu abakulu. Omuto omulungi agondera abantu abakulu. Kakati tugende ku kye tuyita embuulire. Eki? Embuulire mukimanyi? Embuulire olugero lugamba lutya? Embuulire olugero lugamba embuulire tekola ki? Tekola ki? Ebigambo byenjagala bakuutira nga muva wano mu kifo kya Kabaka. Embuulire tekola ki? Muwulirize nga nnyo abasomesa. Muwulirize nga kyo ki? Muwulirize nga nnyo abaki? Abasomesa. Bangi walimu yebeka kuba bamama babaleeta ku ssomero mu mmotoka abalala muva mu bikomera by'amaanyi naye tosobola kutuula mu kikomera kyeyo ne musomerayo. Sibe kuli? Tosobola kutuula mu mmotoka ya mami na dadi n'okola ki? N'osomeramu. Kitegeeza amagezi tulina gajja wa? Ku ssomero. N'olw'ensonga eyo tuwa abasomesa baffe ekiki? Ekitiibwa. Tuwa abasomesa baffe ekiki? Ekitiibwa. Omusomesa kyakwagaza kubeera mwana muwanguzi. Sibe kuli? Yesebo. Kale kakati njagala si kya buntu. Si kya buki? Kiki kyolaba nawe noga naye si kya buntu. Njagala Edgar tubule si kya buntu. Nze Namuleme CM.
sikya buto omwana omuto okuwuliriza emboozi z'abantu. Okuwuliriza emboozi z'abantu. Nyawo ali awo. Nze Namugambwa Esther negira Mamba Akabbiro Muguya. Sikya buntu omwana omuto okwemakulira ku bye batamuwadde. Omwana omuto okwemakulira ku batakoze ki? Batakuwadde. Kakati omuto omulungi. Manya si kya buntu ki? Ndagire. Nze ndagire Mayra Chasan. Si kya buntu obutamaliza waka wa musomesa. Si kya buntu mukubira engalo ez'amaanyi. Somesa akuwadde wakawe nakuwa namba 5 n'okulako 2 kisabu n'osuulaawo nonga n'amanya oba n'amakinga biki. Kakati tweyanzege kakati nga tukomekeza programu yaffe olunaku olwaleero. Nsaba abasomesa baffe abalungi mujje mubeeko akagambo kamu kemubabugira mu budde buno bwe tulina tulabe nga tutambula tumaliza programu yaffe. Mama muzidalogo mama eddoboozi lyo ennyabo Linnya lyange bamita Anet Nandujja nga ndi musomesa ku Joy Junior School. Nze nsomesa olulimi Oluganda ku Joy Junior School. Sookera ddala neebaza CBS otukyaza n'omwami atuweereza ku programu eno. Kati nga tukomekereza programu yaffe eno nsaba nnyo okwebaza director waffe olw'okutuwa omukisa ntujja wano ku CBS. Era nsabako okutumirako. Kale otumirayo? Tumira baganda bange okuli omukyala Nazze Ruth nabankema Christine namagakko nene nawami Sumaiya. Okay, tuyanze ke mama. Mama. Yakukoje bwatu. Nze Nakayanja Vivian. Ni musomesa wa Joy Junior School. Ennyabo. Njagala nnyo okwebaza abaweereza programu eno ekyoto. Mwebala okuyigiriza abaana baffe. Programu eyo eyigiriza abaana era ebaza mu mpisa entuufu. Njagala okwebaza director waffe atadde ku mutindo guno. Director wa Joy Junior School, Mr. Jagenda Ismail. Nkubengali jamani na. Njagala okwebaza abazadde abatukkiririzaamu era nga njagala okwebaza abazadde abatukkiririzaamu ne batuwa abaana ne batatuswaza. Njagala okwebaza abayizi bange benzize nabo. Mwebale butanswaza, mwebale kola programu y'ekyoto. Njagala ntumireko tumira tata wange Lwasa Mpijja Ddaani ali Ennyenje Mukono ne maama anzaala Nakalanzi Proscovia. Mbatumidde nnyo nze Nakayanja Vivian. Tuyanze ugeze noga maama mbate manyo bulebudu ntigeze bule lwekyagwe Sanyusa nnyo okubeerako ku CBS. Ennyabo Nga nze n'abaana b'Ejoelia. Ndi secretary ku Joy Junior School. Neebaza nnyo taata wange nga ye director w'essomero Joy Junior School, omwami Jagenda Ismail. Mwebaza okumpeerera n'okunzikirizaamu wadde nga ndi mwana muwala mukyala Muganda Tirambamba. Mwebaza tyampeeredde mbadde mu vacation yange ya senior 6 nga kati ngenda kusoma busawo ku level ya diploma e Mulago. Obudde bonna omwezi ogujja. Tuyanze ennyabo. Ndowooza kakati abayizi baffe kiki mutugambayo mwalina akayimba tubanga tuyimbirayo mutuyimbirayo Katonda oba temwala tuyimbirayo waki mutuyimbirayo akayimba kambwe kati kalaamu Kasera kemaze ku nsi neetegereza mazima kye ndabye ekikulu kinene kyamuwenda abange tekigulika ddala okukifuna lutalo oyo atakirina daaga mu bukulu tekifuna omuto yakifuna laba okusoma kikulu nga basoma baagobera wasoga nebuga bwaku nga bukuluma bumala ne bugenda ng'omulimu ofunye omuzadde kyenkusabira Mukama akuwe sente omperere some ekalamu terimba kana wale ebitula bange kasome sina galika amaziga g'ekikulu esinyoto y'obukono le kasome ekalamu terimba kana
galika abamaziga g'ekikulu esinga twala kukonole kasomero omuzadde werera tweyanzege abaseesa aba Joy Junior School abalabise ku lunaku olwaleero olunaku luno kakati nga mbasiibula mbakola ki otusiibula nsaba mundabire abasuusa bamwe mwalise ku ssomero mubatulabire mbagambe kabaka bakoze ki kabaka batumidde n'olundi tusinkananga olundi era n'olulala mukola ki mukomangawo nsaba mweyise bulungi za Mukama Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale bye bye ngote musiibuzi mwagala kulemera wano